إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ تبدكم سونغا يا جماعة التبليغ أبذكر كارين. نعم سونغا سوسي والوبا علماء بتلوك توكا كونغا بابا سيدي باكستان Kewanya nyoda kuchija kumara insha Allah. Songe soshe shekha atunga mizanti bo ngabo bakwera hadisi nafu ne enjweteke empati ke nezitaina chikolo mudini kubazimbire kintu kyabwe ate nga Imam al-Jawzakani yagamba rahimahullah umirna an nata'abbada Allah twaragira okusinza Allah bima ghalaba ala dhannina annahu haqq necho chukakasanti machi mazima echono kitegeeza nti tebati akulimbisa mubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam olobutamanya bwabwe nesenga bali basoma hadisi egamba man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar bandu badebekeka ne banoonya ilmu bifo byabiki ebituufu kubanga kutubu sunna bitabya hadisi bitirivu ngotadde ko sahih Bukhari sahih Muslim hadisi pichi bisobola kujikuzana z'abantu naye olwobubuze zonna bazirekawo ate ne bagenda bawakankule bitabe bitategereka hadisi baziteeka mu bantu ne bazimbira ko mulimu gwabwe. Ensonga yokubiri agamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah agamba tujadu fihim bid'un kathira balina bid'a pitirivu bal inna da'watahum mabniyatun 'ala al-bid'i ekyongo kijeko ne dawa yawe nyine ezimbidwa ku mulama gwaki bakuzula mu ddiini idha amudu da'watahum al-faqri huwa al-khuruj bihadha at-tahdid kubanga empajiru waga emideko dawa yawe ejudde ekigamba dawa yawe empaji ko emiridde kubeera nga abantu bafuluma bagende batase dini ya Allah n'ekigero ekyennaku 3 ennaku 10 ennaku emyezi 3 emyezi 4 wa hakaza min kulli shahrin 3 ayyam basalawo ne bekomitinga tulmwezi wa nkudategero fulma ennaku 3 wa fi sana atemu mwaka 40 yawma ennaku 10 wa fil umri atomu bwangazo bonna omuntu 4 ashhur yemyezi emeka wa fi kulli usbu'i atebuli wiki jawlatani baba ni jawla meka 2 jawlatun fil masjid baba ni jawla mu muzikiti alladhi tusalla fihi gobasaira mu wa thaniya muntaqila ate jawla yokubiri ejiruko kuva mu kitunde bagenda mu kitunde kiki ekirala kyebayita jawla ko kubanti bekola mu mulimu ne batandika okuyita entambantu muganda ffe tuzze ne batukira buli maka tuzze okola ku mulimu gw'eddiini baganda bo era bakola ko dawa bajita tashkili bangaka tunabira fenna insha Allah ku masjid wali obudde bwa magharibi bakadde baffe bagenda kubeerawo agenda kutukola jini kuba ko kibatujjukiza tunabira fenna insha Allah ganti insha Allah nja kujja kakati jawula eyo kati jawula niwabeerawo ejjulu kuva mu kitundu kyawe bagenda mu kitundu ekirala kati olaba nti enteekateeka yefaanagana bwetu ma anzala Allahu biha min sultan Allah tajikola ngata wa inna ma chali kiroto ekya Muhammad Ilyas al-Kandahlawi kye yalota nga onakulumi yalota ngalaba abasiramu asoka nalaba abantu nga abantu bakiyalidde swala tebasala abantu bali mu byabwe amanya abamwandika kubagamba nti Abapakistan baba n'obukofiira butalabuusi nga bavambala bwambazi butera okubeera nga busale kwano bamwatera bula Abapakistan abayindini kati bubeera muzikiti bungi bajja okusaala babwambala bamala obwambala ne babuzaawo kati
bwe yalabanga abantu bagadde swala n'afuna fikira era fikira mu daawa eyo nkulu nnyo okukola fikira ku ddiini kafu w'eddiini kati byafuna fikira yo akafu w'eddiini kyalaba naga nti abantu bano lwaki tebasaala ate obukofiira bano buli bungi naye abantu bajja 2-3 kyakola n'abupanga obukofiira mu muzikiti n'abupanga line nalinnya ekituuti n'atandika obutiisa bubuulirira n'awuulirira n'awupikamu imaani kale buli yajja n'akambala imaani yamukola ng'etya yawegeraga awulidde yagenda okulaba nga abantu batandise okujjumira omulimu n'afuna ekirowoozo nti oba oliawo imaani eno gye napise mu bukofiira eyinza okwakoza etya ekyaddirira bwe yeebaka n'abikkulirwa nga Allah mutuma okukola daawa mu nsi yonna al-kashfu Allah mutuma okukola daawa mu nsi yonna era ng'amulaga bitaba alina okukolamu na butya bikolo kibalina okukola ki ne aya nesandika okumujjiraawo bwatyo era yasitukiramu enkeera musuufi enkeera n'asitukiramu n'atandika okukowoola mpola mpola mwana tunga omanyi shaitaani bwekola omulimu ekintu abantu nebakiripira egenda okakanaga enkigaziye paka mu nsi n'olwaliro wano mu Uganda waliwo n'ebitundu bye baawamba nga bimanyiddwa nga Nakasozi nti awo bamanyiddwa bazikiri baawamba oludda lw'entebe eyo baawamba Kawempe Mbogo n'ebitundu balina n'amasaajidi nnaku n'olwazi batandise okukola ki okuwambira ddala n'olwekyo ojja kwesanga nti gwongo omulimu guli bidaa ne guzimidde ku mulamwa gwaki gwa bidaa newankubadde abantu bano ababulijjo abatamanyi babuzaabuzibwa n'ekifaananyi kyabwe omusanga omusajja atereka ekitambaala alina ekirevu engoye ziri waggulu batambula bakotesa emitwe wansi n'olowooza nti basajja bayinza okuba bajjudde kiki balina ne tasbihi nga olabanga bajjudde imaani naye nga fi lhaqiqa si imaani wa innama bubuze n'olwekyo insha allahu taala tukimanye nti baganda bange daawa eyo ye kennyini bidaa era emidde ku mulamu gwabubuze nennaku esatu zebagamba ezo nazo zabikkulira bubikkulira kyoba olaba omuntu agenda atadarraja bwamala 3 nazigira ebbanga neriwera atulina eddala watuuka buno gagambe gwe bamita sante olwo kati buzulugu kati buzulugu yalugu yate era afukari zaabwe bagamba nti omuntu okutuuka ku ddaala ateekeddwa okufuna imaani yennyini era ekigendwa kyabwe mu ddaawa eno bagenda kusaka imaani gyogenda abazikiri bangi tebagenda kusoma wabula basaka ki ne bakomeka imaani nagenda kubaka muziki obulamu bwe bwonna onlife yabe ano mugugu nga gulimu engoyeze bonna womugambirako tugenda kubizinga tabuuza tadda mabega bafuluma whole life obulamu bwonna yabuwaayire Allah wahadha ekyo nakyo mbimu kubisabya shaitani byewundira abantu kakaki okujja kwa imani ne basula mu muzikiti bajja kusaka imaani era mu ndaba balaba nti omuntu yenna ateetikanga mugugu kusula mu muzikiti oyo talina kiki talina imaani ntegeera ya mutawaana eyo era nfu sheekh omuntu ayinza okugamba simanyi oba sheekh yakikonyeeko wano wansi naye nsuubira nti yakikonyeeko biidhinillah naye bw'aba teyakikonyeeko omuntu ayinza okugamba mutubuulire ku dalaal emu yokka abantu abo gye balina naam obubuze katulabye bagira abakola kati era obwongo waliwo sira abantu waliwo awo nnyo omutawaana oguli awo okubeera nga ddaawa y'abantu bano teriimu tawhid wa uluhiya wabula ng'ezimbiddwa ku tawhid arububiyya yakikonyeko sheekhi katulinde mu kifo kyakyo tukyakugeza mu kifo kyakyo n'olwekyo ekyo era balina enfikira egamba nti imaani eri Pakistan era tebasobola kutikkira ddaala sheekhi lyayogeddeko kujja ng'ogenzeko Pakistan emyezi emeka batuuka ku ddaala erigamba nti omuntu yandikoze hijja nga tagenzeko Pakistan era baga nti Pakistan imaani eri Pakistan teriyo irimu ate Saudi Arabia waliyo irimu teri imaani kati bagenda Pakistan basake imaani basobose oluvannyuma bakole ki bajje bakole hijja bwe babanga tebagenze Pakistan kwetoola Kabuli
naye nga nekibagenda ku kyennyini oyinza okukinoonya nekibula. Kati sheekh agenda mu maaso, sheekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi agamba wa fi kulli yawmin halaqatani, era buli lunaku waba teekeddwa okuba ne halaka mmeka? Halaka durusu, halaka sakozi ez'okusoma ziteekeddwa kuba bbiri. Halakatu fi lmasjidi alladhi tusalla fihi wa thaniya fi lbait, ateekeddwa okuba ne halaka muzikiti gwasayiramu amakumi bejjukanyiza, n'endala eteekeddwa okuba waki? Wakaawe. Naye nga ani agenda ogisomesa amawaka nga faqidu shay kibeera kitabo kirera fadail al-amal. Agamba walan yardaw ani shakhsi illa idha iltazamahu, era tebasobola kukola ki? Tebasiima muntu, tebalaba nti ali ku nkola ntuufu. Okujjako ng'amaze okultazama manhaja eyo nga bwe tubyogeddeko, ateekeddwa okuba ne halaka ng'atula mu halaka y'omuzikiti n'awaka nga fadala amaali gyeri nebire bitwgeddeko, ng'afuluma mu buli mwezi ennaku 3, nga emyezi 4 agifuluma mu subuhu ng'alina jawula ezebbiri. Ogebaga nti kati oyo akoze atya? Atuukiridde. Wala shakka, twali kubuusabuusa, Sheikh agamba twali kubuusabuusa annahu bid'atun fi ddiin, ebyo ebikolwa bizule mu ddiini, ma anzala Allahu biha min sultaan, Allah tabikola nga atya? Tabissanga. Ensonga yokusatu, yarawuna, abazikiri bo balaba anna da'wata ila tawhid tanfirun lil ummati, nti okola abantu eri tawhid, okwawula Allah mu kubeera nga yekka yasinzibwa. Eyo ilmu buli bwogisomesa ogoba abasiraamu, otamisa abasiraamu, obagoba mu muzikiti. Era bewala nnyo gati ilmu y'amasaili eyo yawulawula mubaki? Mu basiraamu. Basigala ku tawhid rububiyya yekka abantu gwe bamanyi, n'abakafiiri gwe bakkiriza, nebabeera ku ebyo ebbanga lyonna. Naye nga fikira eyo si bokka wa innama ne bannabida abatya okubagamba amazima, okuwulira amazima, batamwa nnyo tawhid. Era basanga bemulugunya bagamba buli kantu tawhid, buli kiseera tawhid. Ne beerabira nti tawhidu gwe mwoyo gwe mutima oba omwoyo gw'omukkiriza. Omuntu ne bwana akola hijja zenkanawa, n'akola emirimu, n'asiba ebise byenkanawa, n'asala eswala, wa huwa yushiriku billah, ajja kubamenyekera buki? Naye ng'ojja okuna abazikiri ne bannabida abalala ne ba ahlul ahwa abalala, ojja kusanga batamwa tawhid, kubanga ye ruhul islam, gwe mwoyo gw'eddiini y'obuki? Y'obusiraamu, kubanga Allah yekka yasinzibwa mu bwomu nga tagattibwako kiki? Kirala kyonna. Kale ekyokuna, yarawuna, balaba abazikiri kalenge anna da'wata ila sunnati tanfiru lil umma, kusomesa okowola abantu bateeke sunna za nabi mu nkola, n'okubagamba nti bannange eno sunna eno bida buli ngeri. Buli osomesa ku sunna nobalaga sunna, balina ate abakola kino obviously erina kuba bida. Bwe obalaga tawhid onobalaga shiriki, buli obalaga sunna balina okumanya bida ekyenyumi kyakyo. Kati kyova olaba nti batamwa okusomesa buli kiseera sunna. Lwaki? Kubanga balaba nti sunna zigenda kwawula mbaki? Batandika okubalamula nti atuteekeddwa kuba nabo bano bannabida bantu bali kumanya haji entuufu nga bwe tukola. Era baga nti babastabuliki n'abasalafu baliwo, baga nti abasalafu baliwo tanfirul umma min al umma, bagoba umma, abasalafu bagoba mu umma kubanga basomesa sunna. Walidhalika era kino tekiri kubazikiri kalenge bokka, wabula ne baadhi al-firaq al-mubtadi'a n'ebinje byabula bitamwa sunna. Newankubadde basobola okwefuula mbu baagala nnyo sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye bazitamwa kubanga buli basoma sunna zigenda kubeera nga zooleka obuze bwabwe n'ebikyamu ebaliko. Ekyokutaano, yaqulu amiruhum bil Hudayda. Kino Hudayda kiri wano Yamani. Amiri w'abazikiri ayogera agamba w'omukitundu wano Hudayda, bid'atun tajma'u an-nasu khayrun min sunnatin tufarriq bainahum. Ulira mutawana amiru abanga nti kale banga bida egatta abantu ne bonna bakunganyiza muzikiti ne babeera wamu, esinga sunna ezawula mbaki mu bantu mu basiraamu. Mubalaba nti atlisa okwegatira ku bidai kisinga okubeera okwawukanira ku sunna. Nduza olaba mutawana nekibeera nga be kigenda kya bantu kubeera butya
newankubadde enzikiriza zaabwe njanjawulo era osobola okusanga omuzikiri nga azikidde ebbanga naye nga mazaala yushiriku billah ng'akyayina iyirizi akyayina nti bulwagala kati tawhidi otamugendamu tosoma ku basalafu bakuba omulimu gyandwadde asanga obulungamu ne babeera nga babeekesa. Ensonga y'omukaaga yakinuuna al adawata li ahli sunna, balina obukyayi obutayagala okutamwa eri ba ahli sunna abasalafiyin. Tebaagala nko ba ahli sunna basalafu. Ba ahli sunna ntugerako abasalafu tebaagala ngako. Lwaki? Kubanga babogerako ebifu byabwe abatiliza bazogerako nababeera nga bazikola ki bazumira. Kati balina obukyayi gye bali obutagambika era baba wakabi akabenje oba ekikyama ekibatuuseeko obasanga basanyuka nga baga nti Allah mukozeeko abadde avuma omulimu Allah mukutteko Allah mukozeeko omulimu era buli agogerako nafuna obuzibu kati Allah ajja mukwatako ekirere ekyo basobola okukola bw'oyogera ku byekyamu byabwe ukaaba baba n'obuzigaziga bakaaba nga balaga nti omusajja akubye omulimu Allah ajja mukwatako Allah ajja mukube balayi. Nolwekyo ekyo omuntu alina okimanya nti abaziki tebagala kuba ahli sunna. Waji Sheikh Abdulaziz Sheikh Abdul Karim Boyafa rahimahullah waliwo omukusaba zikiri abasinzo banywereza mbuze buno kibango yawangalira akawempaawo bali bakyali kwali dinaawo amoyo negajja nti Sheikh bamukubya amasasi olusanye kalo yasanyuka ng'ajulo bakutumbira mu bbanga akonde kubire era ng'ekigambo kigambe Allah amwabizza abadde akuba ekifuba ku mulimu Allah amukozeeko twabagamba n'abalala bajja kanola abasajja abalina jahan eri ku ddala erifaananya bwe lityo so ekintu kya jahan basajja tebamanyi era bali wala nnyo n'ensonga yajawokonyeko Sheikh ya tawhid abasajja bano gye twatandika ekitabo kino omuwandiisi yatugamba Sheikh Mukbil rahimahullah nti amanya ga Allah ne sifa za Allah twewala okukola at-ta'wil at-tahrif at-tamthil wat-tashbih ne byebifaanana bityo. Abasajja bano ku sifa za Allah bawakanyiza ddala sifa za Allah hatta hadithi eri nabbi yagamba nti yanzilu rabbuna ila samaa'i dunya bo tebakakasa nti Allah ka ate nga baagala nnyo hadithi eyo okuyimizawo qiyamul layli ne bagamba nti Allah siyaka izo barakati za Allah ubana omusanga ngamba nti malaika za Allah anti kulaga bukulu bwa lunaku kwegaki bukulu bwa kiro kikwega nti asajja bano bali kubuze bukyasinza okubira obwaggulu newakadde batunza bugonvu naye obugonvu obwo shaitani yebubawa era tusuubira nti bali kuki ku mazima katono nnyo abazikiri bano kwegamba qiima ya jahal gye balina eyinza okuba terina minzaani kwe tuyinza gissa. Waliwo omu awangalira kansange yalina kitambaala kinene akisiba kibanga akaseniya ku mutwe kigira ati nga kirambaaliridde naye ye yagamba nti ayinza kutwala mukazi we mu malwaliro waliwo abasajja abakafiiri bajja kukwata ku mukazi wange biki era ye nga mukyala we bw'atuuka okuzaala nga bagula ebikozesebwa bigondigondi awo ebikozesebwa bitumanyi biveera biki kati ng'omukyala embeera bwetuuka ey'okuzaala nga yadda wabbali nga asoma thumma sabira yassarahu sindika thumma sabira yassarahu thumma kati ekijarrabako omulundi ogwasooka Allah sunnaye n'asooka n'amuleka n'ayitawo obwongo ne bumuwa shaitaani ne bumuwa nti kikola ki n'addamu n'afuna omukyalo olubuto olwokubiri naye nga baneiba bonna tayogera nabo mukambwe muzibu tebalina imaani abo tebafuluma kati ogwokubiri omukyalo era n'afuna olubuto azaale naga netwaligidulinaisiwa bubi twaligenze mu ddwaliro nabuga Allah ajja kukuzaaza ajja tokakasa aya Allah yakola maanyi ga Allah. Omukyala embeera neetuuka ayagala okuzaala ndaba nedda eganze kansome Qur'an gwe sindika thumma sabila yasalahu thumma mwana asindika omwana wallahi alazim kino kyembagamba mazima omwana n'asindika mpaka yolyanga afa nemuga sisobola mpulira nfa omuzikiri nadduka emisinde n'ayita baneiba be yali
tabuuza nakunyega ne mujja omukyala n'agiragiraawo bagenda otuuka ku muwala nga kirungi teyafa naye nga azirise nga wonna embeera yonna eyonoonese ne bamuddusa mu ddwaliro ne kati jaani efaanana bwetyo bano abantu babalabanga abatunuzanga imaani naye jaali gye batunuza si imaani gye bakola omulala ali kajjansi ave no ku roofings yasoma hadithi ate nayo nsubira mu luzungu ti nabbi wa Muhammad sallama yatugamba nti yujibuhu atayammun nabbi nga yagala nnyo omukono ogwa ddyo kati agamba nti takisi ze Uganda zitambulira ku kkono tulina kutambulira ku ddyo era nga tazirinnya akolera ku Cooper Complex ajja n'omuggo gwe n'omuswaki gwe bwatambula nakumba nayita ku bata nayambukana neera yakikolako agenda okulanga ebigere bituutidde biti bizimbye nasaba omutwalako so abasajja balina yani obuze bungi betuyinza okunyumiza baganda baffe abawuliriza tiffe tetubalinaako buzibu kama yadhunnu nga bo bakola ki wabula bulumi bwa ddiini kuba nti n'abantu abagoberera bo balabanga abali ku ddiini naye nga si basajja bali ku ddiini ate ne bakyayisa abantu abali ku ddiini so balina ebyokulabirako ebyaye bingi wano ngo batendawo mbu yakuba essimu nga teriko ya time yakola fikira nanyiga essimu nakola fikira Allah n'ategeeza oli essimu nayeyitamu kati balina obusodde obwo obungodoli kati oli bwabuwulira awulira ddala abasajja ba imaani ne yaqini naye nga wallahi tewali imaani ne yaqini ng'oli yayiwa amazzi mu moroka yayiwamu amazzi mufo ky'okuyiwamu amafuta mafuta moroka yatuuka nezikira nga teri mafuta kati nakola fikira we ne bakola fikira magani Allah yakula Allah akula ne baleta amazzi ne bayiwamu ne bakuba ekisuuzo ne kuba kimu ne yakane kati waliwo tumulina wafuwale sadize ekiteredde era omukyala yalina omukyala yagenda mu jamaa n'alwayo omukyala agenda okulanga enjala emutira mu nnyumba n'asalawo alimekaawo alime okubogone lumonde amusanga ali kalimira kalinanyiwa wakola atya bwe akoma yakuba omugugu yagukuba mu lujja n'akuba omulanga n'akaaba abantu bakuŋŋaana balowooza nti baaliwo obuzibu bakuŋŋaana omukyala azzeeyo kumulaba bakuŋŋaana muzamane mutawaana ki Allah agenda mugamba atya nga mukazi wange yatema olubale ku duniya ya Allah tibukala ndi atema olubale ku duniya ya Allah tabi bagenda kale nno jahalu bayina jahalu eyewunyisa abantu abo nange n'omusajja gwemanyi yali omanyinze bwe nali nakasiramuka nange nasooka nembeerayoko mu buzikiri nabitegeera luvannyuma nga ngenze ku marikazi ebombo naye bwe twali mu marikazi entebe ekajansi endaba omusajja waliyo omusajja nkakasa ayinza okuba akyaliyo alina ekanzu yeyulika nnyo kati nalina kanzu yange empya neŋŋamba kanerekereza ekanzu eno nange nfunemu empeera amazima neŋŋendewo omusajja oyo twalinga kumpi n'empagi nenkwata kanzu mazo gizinga bulungi ngolole bulungi ku paasi sajja nenkwata ekanzu nenjimuwa sajja n'agamba nti nno kanzu sijagala nze bumpise mbadde manyi ompitidde malakul mauti kubanze sina kye nninza okujjako malakul mauti sisobola kwambala kanzu gye simanyi wagifuna otya sina kintu kyonna kye njagala ku muntu kubanga nnyinza okubuuzibwa ku kyesitegeera kati ekintu ekyo kyankyankalanya obwongo nasigala n'ekanzu yange naye nga neebuuza wane emmere gye baleeta si yagireeta era bwe nagenda nembuuza ku mulala gwesirikidde amannya nemubuuza ku muntu ono n'aŋŋamba nti oyo yafuluma obulamu bwe bwonna tagenda kuwasa abantu be bonna yabasiibula mulundi gumu bw'aba tagenze mu mugundi mu kufuluma abeera ku marikazi wano tavaawo ekanzu yeeyo omusajja n'atuuka okubeera nga ne bwoba omulabako teweegomba yadde kusiramuka subhanallah ng'alabika kifaananyi kibi nnyo naye ng'akiyita ddiini subhanallah n'olwekyo abalungi biweerako nno ddala ku jamaatu tablighi nze neebaza Allah lunaku lumu natambulako ne mukadde wange amiru umma
ne tugendako ekitundu ekimu emubende eyo. Bwe ntuukayo ne nsanga mukama wange eyali amiiri waffe ku kitundu nga tuli mu Zikiri Kalenge. Nasanyuka nnyo okumusiŋŋaana ng'ali mu daawa entuufu. Era olwanda wabwe ati naye wabivaamu. Nentandika okumujjukiza safaari ze yatutambuzanga nga tugenda e Kasaali. Tuva ewaffe Gaza tugenda e Kasaali. Kilometers nga 15 ku bigere twetise emigugu. Nga buli kafuufu akatukoonako na buli kaddo akatukoonako kagenda kujja kunakole kajulire. Katweko obujulizi. Buli konna akatukoonako. N'ebirala bingi batuwangalizaamu ebyabanga bizimbiddwa ku jahal ma anzala Allahu biha min sultan. Waliwo ebiri a'zam min dhalik ng'okukyawa tawhidi, ng'okumalira obudde ku da'awa ng'amazima gennyini. Omuzikiri asobola okuyimirira ku masjidi, kano mukawuli abantu bangi kababuzaabuza. Naam, asobola okuyimirira ku masjidi n'asomeseza essaawa nnamba. Essaawa ki? Nnamba. Naye ng'ebigambo ebyo byayogedde singa mukadde Ana Maria omukatoliki naam abiwuliriza talina kyawakanyaamu n'eki bw'aba alina ekimunyizizza mu by'okwogera ku linnya Muhammad. Kwogera ku linnya Muhammad. Lwaki? Rububiya. Bannange Allah yatonyesa enkuba, bannange Allah yameze egundi, bannange Allah yakola bino, bannange Allah, bannange Allah, Allah Allah. Bw'omugamba teeba osambye bulungi, teeba tayagala kuteeba. Okuteeba kyeki? Tawhid wa rububiya wonna womusanga mu Qur'an. Wonna womusanga mu Qur'an. Allah amuleeta kutulagira uluhiyya. Ya ayyuhan nasu, abange mu abantu, ubudu rabbakum. Siya uluhiyya, musinze Allah yekka. Yani mujjeko ziyirizi, mujjeko okusamira, mujjeko ebintu tubino n'ebyo ebyekishiriku abawali bibasiba boogerako. Naam, kakati awo n'aleeta rububiya ebikolwa bye nga dalil nti ddala agwanira uluhiyya gy'abagambye okubeera nga mumukolera. Alladhi khalaqakum, Allah yabatonda, walladhina min qablikum, naawe bemuvaamu, la'allakum tattaqun, munaako mugenda kuba mutuuse ku taqwa egenda okubayingisa obulungi nejjana. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa. Bwekito bwekitambula. Naye omusiŋŋaana, omusomo, wiiki, mwaka, mwezi, buli wabaka akazindaalo ng'ayogera ku rububiya. Kuba entasatu ogende wa Ana Maria, gende wa Zaveri, gende wa Anatoli, obagenti ani atonyesa enkuba, ani ameze ebinyeebwa. Era omusiŋŋaana asiga nga n'omudaali guleebeeta abantu Mukama anaatuwakka kuba leero. Mukama aba anaatuwakka kuba si bwe kiri mumativu nti ebyo ani abikola? Allah. Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo da'awa okugizimbirako okugitambulirako n'obeera nga togenda mu uluhiyya, nga uluhiyya ogiwagiramulako nti no tufarriqu almuslimin, eyawula abasiraamu, ebeera dalal yennyini, ebeera dalal yennyini. Bangi obasiŋŋaana nga tebamanyi namakulu ga kigambo la ilaha illallah. Ma maana la ilaha illallah? La khaliqa illallah. La ilaha illallah kujja bitonde muki mu bifuba by'abantu. Tuteekemu Allah, Allah yatambuzaako, Allah yakola kino, Allah yagira, Allah Allah Allah. N'omukatoliki bw'obimubuuza ebyo najja kugamba Katonda 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 Katonda. Ani yakutonda? Katonda. Ani agira bati? Katonda. Ani agira Katonda? Si bwe kiri? Idhan eyo si eddawa nabbi eyamutumisa. Nabbi yajja bantu kubalagira kusinza Allah, kubagoba kwirizi, kubagoba kubira ebyo boy balaba nti byawula umma. Naam, yajja kubeera nga abagoba ku ebyo nga bino mu uluhiyya, mu rububiya, abasongere busongezi nti ddala yagwandi gwe temulabanga yabatonda, ddala yagwandi gwe temulabanga ye mufuzi wammwe, ddala yagatulaba nti no yakola bino yakola biri wa hakadha. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.